Beyond the newsroom, where untold story is revealed. You know, just like there's some bad news coming and it's not. Eri gwe wenna ng'oli mukkiriza oba omukristaayo fukamira osabe. Akyamazima amatuufu waliwo ensonga ezijja oba oliawo olumu n'ogamba eno n'otya n'okubeera ng'ogyogera. Kati gwe wenna ali eyo oba oli ndiga ya Pastor Bugingo fukamirako wansi ogende mu maaso n'okubeera ng'omusabira kubanga ebijja ewuwe si birungi. Wuuno nabbi alagudde okufa okujja gy'ali. Biki ebigenda okubeera nga biddirira era ayogedde ki byonna biibino kyokka nga bamutabukidde eka ne mu kibira talina wadda. Baganda bange bino nno si birungi tebiwoomya nnakabululu. Nkusaba n'obuwombeefu bw'ekika ekyawaggulu vidiyo soko gimpeereka like bw'ogiwa like wamma oba ogiwadde muliro ogukitambuza okutuuka ku buli sekinoomu mu ngeri y'emu atannaba subscribinga nkusaba subscribinga tweyongereyo. Kankwe vidiyo eno sagala na kubeera nga nkulwisa wabula kansooke nkuwa eno era owulire obunnabbi bwe butambula. Beyond the newsroom. Mutamiza abantu obulokole bane self control gwe yana kuddamu omuvume obeera mu church n'oyogera nti nyoko on a pulpit because people are demanding for a synagogue. They are demanding you to build a house of God. Gye baade basondera ebbanga lyonna toyogera nnyo gikole. Woba oyagala okutusirisa do it. Kakana Ministries yagizimbye. Did he talk? He just did it. Muzaye waffe Pastor Robert Kayanja teyayogera, he did it. Azimbye. Funeral Ministries teboogedde bazimbye. Bali mu kuzimba ettaka baaligula. Gw'oyogera bwogezi. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 tuli ku kintu kyekimu. Self control. Ebuze kubuze Jingo Show. Ekubuze have self control. Sibuli anakubuukira nga omubukira nga atoddamu emotionally because the Bible clearly tells us. Nakibagambye dda in 2 Corinthians, in this book of 2 Corinthians, the Bible clearly tells us 2 Corinthians 5:17, if a man is in Christ, is a new creature. If a man is in Christ, is a new creature. Nti buli twatula obulokozi tuba tufuuse kirala, tuba tufuuse kipya. Jingo Show wenkubuuza nti wafuuka ekipya wayita n'esonga omulokozi wo olw'ebibi by'ozookola ekitiibwa okuganja kwa Katonda kugenda kukuggwako era olina ekyamazima amatuufu ebya Pastor Bugingo si birungi. Kaakati nno ebyo byonna obiwulidde bulungi. Ebigambo ebyo eryo yabyogera era bituufu nga oba oliawo bwabyogera okusinziira ku ebyo. Kaakati nno bunnabbi buno obwafulumye nga sinnabukuwa sooke nkuwe butambi ki obwaviiriddeko Bugingo enkyukwe eno era weyakyamira ewagenda mu maaso n'okubeera nga wamukubya era obunnabbi buno webutuukira. Emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe. Emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe. Emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe. Bayigganye Mukama. Bayigganye abali mu Uganda n'abali ebweru. Bayigganye kabaka w'abakabaka. Entiisa yetandika okubakutula. Entiisa y'Omukama etandika okubakutula. Entiisa y'Omukama etandika okubakutula. Zaburiya ya 35 n'eya 19 tata zibeggundeko nnamba. Zibeggundeko nnamba Mukama. Zibeggundeko nnamba. Yolesa obusungu bwo. Tosirika Mukama, yolesa obusungu bwo. Bano si baakulokoka, bano balabe bo. Essaala eyo ye kazaalabulwa olwa buli kintu era y'entandikwa y'ebintu bya Bugingo byonna okugenda mu maaso n'okubeera nga byonooneka. Kaakati obunnabbi buno njagala mbukuwe. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Era kino nkibagula omwaka gwe muzina okusubira mu Bugingo mu kkooti alina okuwoza abasajja abo beyatta.
alina okuwoza abasajja be yatta Bujingo yatta abasajja aba nigiba myaka 5 Bujingo aliwoza mwigamba kapenye kayogera it's just time buli akolera abasajja abo jatuko ekiseera owoze. Ebigambo bino ebya musajja mukulu ono Raymond agamba nti Pastor Bujingo alina bingi ebyokunnyonnyola eri abantu abagenze mu maaso n'okubeera nga bafa nga bafiira mu mikono gye, era ategeeza nti ssaawa yonna yandigenda mu maaso n'okubeera nga naye ateekebwa emabega w'emitayimbwa abitebye nti essaawa yonna oba oliyewo banywanyi be bandimuvaamu. Awo wennyini nzikiriza kaakati nkuwe ebigambo bya nabbi ono owulire butya bwe yalabula nga kyokka buli kyayogerako bigenda bituukirira. Baganda bange essaala twongere okubeera nga tuzisaba. You know, just like there's some bad news coming and it's not good in the entertainment industry, but that we cancel. Mu entertainment olina amawulire amabi g'olaba agajja. You're asking me what God is saying, and I'm telling you there is something bad in the entertainment before this month ends. Mwezi kusigaddeko ennaku 15. This is November. There is something bad, and from here I'll have to deal with it. Something bad from entertainment industry. That's what God is showing me, and He's warning us. Yeah. Akadde kaffe kawe. Musajja mukulu ono obunnabbi bwe bwobwo bugenze butuukirira. Amaziga mu music industry bwe gatyo bwe gagenda mu maaso n'okubeera nga gatandika. Kakati naye yasalawo okwentertaininga abantu n'avaayo ku kituuti n'agamba nti nange ndi muyimbi era oluyimba kasongo yiye lwange. Kakati nno ebijjeeyo katubirinde. Wuliriza ebigambo bino ng'abakulu bano batestifyinga nga bagamba ekyamazima twalabye abasumba naye ate Bugembe wanjawulo. Kiki ekireetedde Bugembe mu mboozi eno era lwaki Bugembe ayogerwako ng'omuntu ow'enjawulo mu basumba abasumba endiga? Ate bapasita ennaku zino baatandise ekintu ekyo okubagamba nti bannaye pasita si ye Katonda tolemerako. Nalabe pasita Bugembe message eyo yagitandise. Eyo pasita Bugembe mu myaka nga mayina managing ku pasita Bugembe kimanyi musajja wo ddala yangambako n'angamba nti ebiseera waliwo ndowooza yigaabizaayo n'angamba nti okkirizanga muntu yenna kugamba mumpa ssente nkusabire. N'angamba gwe kiki kyanjawulo ki kyaba agenda okukuwa. N'angamba kwekkiririzaamu gwe kennyininyini weesabire Katonda asobola okukola ki. Bw'oba owulira ng'oyagala tunyumyemu ku mboozi za Katonda ojja buzize tunyumyamu. Naye mbu leeta ssente nkusabire omukisa, leeta ssente nkukolerewe nti tebikola. Kati Bugembe mwebaza awangadde nnyo nga waakiri enjiri ye. Muno mu byobufuzi tuyinza obutakkaanya. Naye awangadde nnyo nga enjiri ye ekyali straight. Si yakukamulamu bantu ssente, si yakulwana ntalo z'atalina kulwana. Ensonga lwaki kyaki ye ekyagaanya okuggwa tamanyi nnyo bya luseke, njiri ya luseke. Tamanyi nnyo anti munnange oluseke olina okukola ng'ate n'ekyokola kituukirira. Naye gwe olwosolooza ennyo abantu ate nekitatuukira n'osolooza nekitatuukira kibaamu notandika okukaaba, kibaamu notandika okunyiigira abantu bannuupu mugaye bakulemesezza okubeera obulungi otandika okubeerawo nga onunuuza kino onunuuza kiri. Kyenjogero kitegeera bulungi. Gwe Abaganda baalugera ne bagamba nti abangi bwe basonga oluno we kyabikira oba oliawo akadde aka Bujingo ne wano we katuusaako okubeera nga abanywanyi tumusiibula. Bino eno nno bigambo bya munywanyi we ng'agamba nti ababanja Pentagon munaaleetera omusajja omusa pressure Pentagon muginoonye mu America kasita gye eri gye muba mulabako. Bigambo bya mukwano gwe ate nga naye musumba embu. Pentagon ya jjajjaawe ekigambo Pentagon kibeera mu America gendo kibulire where is Pentagon eri mu America kate Kampala kimayonji naye mwe mutuveeko nze nkirya ekimu kikumi nze nkirya Katonda takirya era bw'obulayo pasita ng'agamba nti ekimu kikumi omala okukisolooza bakireka ku kituuti ne bagalawo emiryango ndagirira kyakyeyo nze nja kujja ne bamalayika tukitwale. Baganda bange ensonga bwe zityo bwe ziri era bwe zitambula. Tetujja sukkawo wano naye mbakubiriza okwagala ennyo Katonda n'okufaayo okumunoonya n'okunyiikira okusoma buli kitabo ky'okkiririzaamu oba Bayibuli oba Quran
osobole otegeera ennyo Katonda kikyayagala osinga okugoberera abantu bye baagala. Nze Deni mbaagaliza bye munjagaliza, subscribinga olikinge osharinge ate tutambuze ensonga butereevu. Mbaagaliza bisinga banywanyi. Tusinkane mu mboozi eziddako ate ku mukutu guno. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.